Aya basa mu weekend yonna bwe twayingirira waliwo omuyimbi bamuyita Lil Pazo Lunabe oyinza omuyita Mukasa Yasini musajja mu Namasaka era endongo agikubye yakuba akayimba ke bayita genda ogule emmotoka oba wali okawuliddeko yemmimbi gwe ngenda okwogerako omukulu ono yavaayo nga yeemulugunya yali ayogera mu kusookera ddala yali ayogera ku luyimba lwalinawo ne Kamiiri baluyita okufunirawo bamubuuza videos zikola ddi kati awo nno bannamawule bamuteeramu ne bamubuuza Lil Pazo nga tetukyakulaba na Suuna Ben buzibu ki omusajja n'atandika okutottola n'akaaba n'agamba nayamba tebanzijukiranga byonna bikibi ebya Lil Pazo byali bwe biti akatambi keyogera kaali bwe kati n'agamba nti nayamba era Suuna Ben kye yankola mu myaka 2 wenjo kyogera oba bwe naaba ngenda kufa yayogera bwati nsaba Allah byonna byamugerekera okufuna mu biro byabifune Allah byamugerekera okufuna mu biro byonna abifune abimuwe nasalawo tibwendiba wa kubyogerako Allah asooka amuwe buli kimu kiyamulaganyako kola kimu okumuwa abere mu mativu nabyo ndikyogerako nga wayise emyaka ngabiri nga tukaddiye nga tewakyali nnyo nsonga abantu gye bayinzaga lwaki era njagala mutereke bwendiba wakwogera ku nsonga eyo nti lwaki tetukyakulaba na Suuna nja kukyogerako nga wayise emyaka ngameka yabimanyi ebyange naye abimanyi era baba wamizima ku mutima abimanyi n'abamubeera okumpi babimanyi bwendiba nfunye akaaganya oba ku lunaku lw'okufa ku ssaawa yange esembayo mbulamu bwendiba nkyalina amaanyi agasamya akamwa awo nakyo nja kukyogera kubanga abantu bajjaga nti era interview bwana abagirabye wakyaliwo akadde simu yange agirina nange nyina eyiye oba oli awo nze nakola ogwange temugumanyi nakola ebintu bingi mu biro byange kutegeera mu biro byange nyambye abantu bangi nnyo kale omukazi wange buli lunaku avuma naye lwaki olina nnyo ekisa lwaki okolera abantu ekisa mu biro byange nwanye nnyo nze njagala buli muntu agattibweko abaana abali wano ku saluuni bonna bayimbike bampita ku bivulu nenyimbira bwereere nesidda waka na ssente nze nga bwondaba wano nesidda waka na ssente kale onyambye abantu kale onkutta abantu ku mikono owulidde n'amaziga gakulukuta omukulu Lil Pazo omukulu Suuna Ben ne yeebuuza ensonga zaali zitya nayongerako okukubira Lil Pazo atubuulire obuzibu bwava ku ki yayongerako ebigambo bino omuntu olina kyomukoledde nti alina okuddizaawo tebyali katala ate era mba w'amazima tiba w'amazima nga bwe bwakirabye nti kitambula sikyogerako tegeeza mpira tukwiti byenjogera sibyekakasa wabula waliwo kinaleseyo ng'ekyama neŋŋamba ndikyogera nga wayise emyaka meka myaka 2 oba ku lunaku lwange olw'okufa nga nkyalinawo agaasa myaka mu abali baawo ndikibabuulira ogenda kufa ssebo kubanga olunaku tomanyawo ogenda kufa osobola okumanya waliwo abalubabala Lil Pazo kyabalaba aba yabuukiddeyo ebinyaanya naye omukulu Lil Pazo ensonga zo zeezo zeetoolera mu nsonga butasimibwa ne Suuna Ben buli wabeera ku interview ayogera Lil Pazo yanyamba oba ayagalayo kivulu bamuyirewo naye oba ekivulu olowooza kiki omukulu Suuna Ben yavuddeyo n'ayogera ensonga zino n'agamba Lil Pazo mumanyi nga mukwano gwange ulira yagambye bwati Lil Pazo muganda wange yasooka kuba mukwano gwange n'afuuka muganda wange era tasobola kukyukakyuka kyamukisa mulungi nti nabaddeko ko olunaku olwajjo nendaba muganda wange Lil Pazo Lunabe ng'alaga nti alina obutakkaanya nange nga n'okaaba ayagala kaaba nenga kiki kino ekituuse mu Uganda nange nno nentyamu era nemmanya timujja kujja mumbuuze buzibu ki obuliwo nze simanyi kituufu ki Lunabe kyaliko sikitegeera kuba nze Lunabe manyi kimu nti wakati wange naye mukwano omwerere na Bwasseruganda Lil Pazo atandika babiri nze nalina akayingira e Kampala eyanyaniriza Lil Pazo nanyaniriza n'afuuka muganda wange era nembeeranga naye matusula mu kayumba kaaba babiri era kafalisoke ng'akakomando tulya kwaka kamu Lil Pazo nanjagala nnyo nange ne mwagala nnyo buli omu yeeyambisa ekirungi kyeyalina buli omu kyeyalina kyeyeyambisa okuyamba ku munne Lil Pazo yanyambanga muyamba naye obuyambi bonna Lil Pazo bwe yampa natuuka ekiseera nze nengukubisaamu emirundi egyawera n'etaano kubanga nze nafuula Lil Pazo star Suuna Ben eyafuula Lil Pazo star nabadde ku TV Lil Pazo n'agamba nti nno alina obutakkaanya nange Lunabe nakola ki kizibu ki kyemmanyi Lunabe kiki
abantu fe aboogeraganya obulungi ennyo naawe kiki ddala ekyo ky'otaŋŋambanga nodda mu kamera n'oyagala n'okaaba Lunabe kiki ennyo kitegeera wulira bulungi Suuna agamba nti ensonga oba zaava Kalango yamukubirako n'amugamba njagala onkolera akalango lwakuba ensonga omukulu yali bize. Suuna agamba ati nze olunaku nasemba okugenda ne Lunabe yali aŋŋamba yankubira essimu n'aŋŋamba nti Brad ntwanyi n'akalango ke njagala onkolere nina ekivulu gyendaga njagala bakakube ku drive ne mugamba nti tusinkane ku Stream Live Avenue ewambaziira yali batuka recording ya ku saa 8 Lil Pazo n'atuuka ku Stream Live n'atuukawo n'ankubira essimu nasangibwa nina obulango bwendi mu recording wa ministry y'ebyobulamu tobola kukwata ssimu. Lunabe yankubira essimu ekiro n'ayomba naga muganda wange tewandibadde gwe nokola bwotyo nogenda ogogera nogenda okwata ne muganda wange lwaki mwerabira biki nate nga mbazira amala ye n'akamukolerawo kakati ekyo ekintu ekyo kitono nnyo okubeera nga buli kaseera buli kabeerabeera akabaawo akatono akali mayina ng'osika ng'okomyawo ekintu ekyemabega muganda wange nakubeererawo kituufu wambeerawo muganda wange era nkwagala nnyo buli interview gye nkola mu bulamu bwange bwonna nkulembeza Lil Pazo neŋŋamba Lil Pazo yannyamba bwati ne bwati oyinza otya okugamba nti nno kye nakola ojja kyogera olunaku lw'olifa ddala nga mbutuufu kiki ennyo ekyo Lil Pazo nakola ki wetwabeerera ffenna wali twabeeranga babiri wali tolina mukyala oyinza okugamba nti nno Lil Pazo bwe wavangawo nti nakolanga effujjo ku mukazi wo nga kye kyakusigala ku mutima kye kikogeza bwe bityo Lil Pazo lekerawo obubadi obwo nakugana effujjo eyo lyokolerakolera mu kamera eryo tutuula ffenna nenkutuza ng'omwana aya basi ensonga zezo. Suuna Ben agambye ensonga waliwo n'ensonga eyava ku binyaanyanya ebyali muliiko omwaka guli wulira bwe kyali. Lil Pazo annangidde nnyo okunnyamba ate nga nze kennyini nze nkyeyogerera ne buli wembeera nenjogera ne ng'aba musajja oyo mulungi yankolera bw'ati twalinako ekivulu e Masaka awo Lil Pazo n'amala okuyimba mu kisaawe mu recreation n'amala okuyimba wamala okuyimba ne mugamba muganda wange nti wangi kati gwe ddayo e Kampala nze nkusange Makindye malo nze bano kuboka mbalabeerabe nze nzije ffe twebegereko ng'abooluganda Lil Pazo n'agamba kati ng'akitegedde bulungi bwe yadda e Makindye yatuukira mu saaluuni ye n'agamba nze sikyaddamu nze ntidde n'abantu bazibu kakati oyo Suuna ava kunkubya kivulu aganya okunsasula sente zange nze abantu bantamye soka namuyamba wano nabeeranga naye nemuyamba waliwo omuwala eyabiŋŋaba mita Mariyamu yalimu mu saaluuni ng'awulira ddala kaganya okumpa sente zange namuyamba ng'omusajja nayogera naye mu muntu ne mugamba muganda wange kansoke mpeeko bano gwe ŋŋenda kusanga ffe tugaba n'ekitereke kyaffe nga tuli babiri abooluganda abaatoba kyonna kisirikira era ekyo nakyo nakiwulira nze nensirika busiisi neŋŋamba nedda era nenkwata sente nemuyita Lunabe waka nenzimuwa n'adduka emisinde wamaneja wange n'agamba nange Suuna wakali ampadde sente ŋŋenda gula n'entebe mu saaluuni yange. Kitegedde ensonga zezo. Suuna abuuza Lil Pazo kiki yamukola wulira. Lil Pazo muganda wange ekintu ekyasinza okunnuma kudda mu kamera n'ogamba mbu nina ekintu kye nnakukola mbw'oli kyogera lw'olifa olunaku lw'olifa bwe ndiba nfunye akaaganya oba ku lunaku lw'okufa ku ssaawa yange esembayo mbulamu bwe ndiba nkyalina amaanyi agasamya akamwa awo nakyo ojja kukyogerako. Lil Pazo kiki ekyo lwaki oleka suspense mu bwongo bw'abannayuganda bano abantu b'owuddisa si basiru lekerawo sitanti z'omu kamera okuddawo okuteekawo embeera okulowesa abantu mbu waliwo embeera embi gye tulina wakati wange naawe. Lunabe nakukola ki amazima ga Katonda mu ggulu? Lunabe wagambye nti oprotectinga feemu yange nzikiriza feemu yange giteeveewo njagala oveeyo oyogere kye nakukola. Lunabe njagala oveeyo oyogere ogambe Suuna wankola kino amazima ga Katonda mu ggulu nkirinze obangwa kale nzikiriza kangwe. Yambye abantu bangi nnyo mu biro byange nnwanye nnyo katutandisa kudda mu kamera ogwenyuka gundi gwereka kunoonya sympathy mu bintu ebitaliimu magezi. Lil Pazo Lunabe Yasini Mukasa lekerawo obubadi bw'okolera mu kamera. Kitegedde ndikutuusaako nga bweriri tetuwali ketwongeramu wadde n'akamu. Ensonga nga zivuddawo Lil Pazo ensonga yazitutte Kimenke yazingiddemu Alien Skin wano namutenze nno wuliriza bulungi Lil Pazo ng'ensonga nga bw'omanyi nti Lil Pazo mu weekend badde balina oluyimba lwe balina oshootinga bakola oluyimba Alien Skin Lil Pazo ne Rain kati badde bagenda shootinga video wano ensonga we zajjiddemu ne bamubuuza ate omukulu w'ebinyaanyanya ate lwaki wamulumbye omukulu Alien Skin yamutandise bw'ati
Lunnabe. Naye obuzibu obuliwo kati ensi egukusalidde. Ensi bwegukusalira yensi negamba mbuno walumbyemu ku Suuna Ben ate wano mbuno eggwanga lirina abantu abatasobyamu Suuna Ben tasobya liŋŋamba ate. Ensi bwetyo naye nkubuulire muto wange nga si bukuusa nti oba bulimba oba njagala ojje mu vidiyo. Naye ekina kyekinzijjako okujja mu kijja kikwetega bwetezaawo. Alien nyina olugendo ne Suuna Ben oluwanvu ennyo. Ensi eyo eri mu kunsalira omusango lw'etamanyi. Ng'era singa nvaayo ne ndwogera nkigambye lweni wano najjula n'okukaaba amaziga. Alien njagala ojje mu vidiyo yange. Era ne bw'oba tozisobola kunyigira kuba kati tuli ku mulembe ng'ensi kyegamba kye tugenda nakyo. Naye bino ebigambo bye twogera ne Suuna Ben njogera naye tugamba nti soogera naye ku WhatsApp. Mugamba ebigambo ensi byeraba si bituufu bye navuddeyo n'enjogera nkuwaayiriza amaaso ne gamukanuka nga talina kyayinza kwogera. Kati kankole kansoke nkutangaazemu kati Suuna Ben omubanja sirina kye mubanja. Ekyo kirungi nnyo kati olaba omuntu watumubanja ekimanyi nti kyonna kyokola olumu kiba kidde eri nsi. Kitegedde kyonna kyokola okuyamba kidde eri nsi. Lil Pazo ne Alien Skin wano ng'amuwabula awabula Lil Pazo naye Lil Pazo ye akyagamba wulira kubanga akoze obi bw'ovaayo n'omwogerako ate olumu bwakoze obulungi oba tovanga omwogerako kimanyi waliwo abaali bakoledde obulungi ennyo gwe nga gwe mbulamu bwo bwotafunanga kadde kujja kwogerako si bwe kiri lwaki gulowooza akoze obubi ate ova n'omuwaakadde kitegeeza olina okubalansinga obulamu biseera ebisinga oleva omuntu gy'atuukako abantu ne balowooza yeeraze naye nga olumu pulogulaamu bananyingi nnyo okutuuka ku bakyaliibe engeri gyatambuzaamu obulamu kyonna kiwala watunyingira n'abafamire zaffe nga nesimu tuzikwata naye nga olumu tubeera bize ne babboyi baffe ate kati kyekigenda okusaba kiri kimu tobanga n'ekigambo ekisembayo nti ogu ne bwabanga akoze bw'ati awo obeera nga awoledde eggwanga kyolina okumanya kyowulira kyoyagala okukola fuba nnyo okulaba ng'okyekolera oleme kwekwasa balala n'okunyiigira abalala ekitegeera simanyi nti Suuna Ben simumanyi nnyo naye naawe sikumanyi nnyo naye simanyi nti alina ekintu kyali akozeeko oba okwagala okuwa obutwa oba okutta maamawo obandi kitegedde Alien Skin ng'agezaako okuwabula Lil Pazo. Lil Pazo asabye Alien Skin abatuuze ne Suuna Ben wulira Alien osobola okufunayo omukisa nga sikwogeza bukuusa oba gwe n'otugatta ne Suuna Ben nga si byansi nga tuli basatu ne twetunuulira mu maaso kubanga buli munnamasaka essaawa zino kyalwanako abamanyi obutuufu bw'ensonga. Kati ekyembuuza kiriwo kiti gw'olowooza ne Suuna Ben yoma temuddiŋŋanye olowooza ani asinga okufunamu oba ani asinga okufiirwa. Ekyo kiri wakati awo era n'ekyokwefumintiriza kingi eri gyendi nga nyinza okuba nga aze asinga okufiirwa naye Alien ekintu kye nalese ne ŋŋamba sijja kukyogera oluvannyuma nga wayise ebbanga kitegeeza kati bwe weeyambula owedde oba okunamye tosobola kweyambula n'ogamba mbate sigenda kunama owedde oba okoze eki aya basi Lil Pazo ne bw'atagambye emyaka 2 yabyogedde dda. Lil Pazo agamba nti agezezaako okubira Suuna Ben amasimu tagakwata. Alien Skin amugambye omusajja omanyi akola ku bukedde lwaki togendawo waakiri n'otuulaawo wulira bw'amugamba naye natuusa okwogera ebigambo ebyo Alien nga nnoonya Suuna Ben nakwata amasimu gange mbimugambe naye ntuma ambazinga naye ntuma abaana bonna abamubeera Lil Pazo lwaki oba otumira Suuna kyogamba Lil Pazo kikujjako ki olaba katujjewa nga Alien ekina kyenkugaseeko mubulamu kyogamba onoonya Suuna Ben nakubula gwe musajja gumanyi akwali ku bukedde geno tokubukedde saa mukaaga ez'ekiro ajja okuyinza studio nga oli ku mulyango kale yeebuzeebu mugenda nyiigira abantu naye mu mbeera yonna obanga buli lunaku tufuna akadde ne tumiitingamu nze naawe ne tuwogera kitegedde ensonga zeezo nno omukulu gwe bayita Lil Pazo Suuna Ben Alien Skin byamuwabudde oba obiwulidde kanzije kati ompe ku ndowoozayo Lil Pazo yeetaaga ki baba muweeyo ekivulu bamutegereyo ekivulu ekyotera gyenvudde wa Lil Pazo mu kuyamba Suuna Ben ate tugambe tutya kuba omusajja ku TV abeerako n'agamba omusajja yannyamba nga nzija e Kampala yannyamba
Lil Pazo ayagala kyayagala ssente ayagala kivulu kuba agambye ajja kwogera ebintu ku myaka 2 naye